This is Ground Media UG. Yeah. Igwe ne Eddy Kenzo mufaji. Eddy Kenzo yani. Eddy Kenzo musoza. Simumanyi. Simumanyi. Yani. Mpayo rimba lyo yayimba. Nyinza okuba nyinza kujuka. Baligira boda. Sirumanyi. Mpayo rimba lyo. Nyinza okuba nga manyi ndala. Nga gobe omanyi size. Oli mukulembeze. Atwala ekitundu ekirambirira ekyalo kiramba. Ate kyebikulembeze. Oyinza okuba nga tumanyi Eddy Kenzo. Ekyobukulembeze yali kyaliwo. Ekyobukulembeze kijje mu kubino. There's a difference between Djjacob akugezibe wewe na mwaya. Ne Djjacob Omutuuze. Wano interview jukola kwani? Bombi. Nedda sebo. Bwembaga ku politics tobona obiteekayo. Tugende ku Djjacob Omutuuze. Djjacob Omutuuze Djjacob Omutuuze afaanye ne Eddy Kenzo. Eddy Kenzo yani omuyimbi w'eggwanga simumanyi yaleta BET Awards. Yaleta BET nze sina kyenfa naye blood. Kati kankubulemu ekintu kimu. I do respect buli muntu yenna ali ku nsi. Era mu bulamu bwange tompuliranga nga nvumye mukazi wa muyimbi. Tompuliranga nga nvumye omwana w'omuyimbi. Nze my problem was muso okuvuma nze. Because Djjacob zekoze bibi bingi nnyo n'okuvuma, it's okay okunvuma, but don't involve my daughter mu ntalo zange. Mu bulamu bwange sikwata nko kifaananyi kya mwana amusuuza n'enkyekubya naye. Eddy Kenzo yali akutte ekifaananyi kya muwalawo mpuliriza Makoona. Yaga kwekolako interview. Yaga nze gikole kunnyonnyola byombuuza kati nvuga mpola. Bwenkeera ku makya nemba nga ndi mu big talent abaana bamusuuza n'ababalabanga. Sogera nko nabo. Omwana gwe nanjogeddeko naye munansonyo n'omwogera ku TV kuno ye Maya. Yambuuza ekibuuzo kimu, why are you famous? Ng'abuuza nze. Twali ntata waawo. Gunasembeera gwasema. Sikwata nko kifaananyi kyange kipostinga nga nne mwana amusuuza. Kyokka nga amalaba. You understand? Naye okeeranga ku makya Makoona. Omuntu wasanyuka TV g'omanyi nti Makoona atambula ne kafuko, atambula ne gundi. Ng'abantu abo kuliko omuntu avuma omwana wo. Gw'osubira kafuko batamugambe omuvuma. Otegera. Nze industry njibadde for more than 20 years. Before Kenzo naliwo yansangawo. Yanso okutegera nti omuntu azanya muzanyo weguti. Mulimu abantu aba hypocrite nga ddano mu kamera gamba bannange nze ndi musajja mulungi nnyo nga tagakalaze entuufu. Ne back mabega we nga gakatuno omuntu yali evil. Omuntu yena atawa respect mukazi na mwana. Omuntu oyo omwesonyiwanga n'ogamba manyi nkumaze. Problem yange yajja abaana ba big tale bavuma omwana wange naye ntuukirira beta manager Kenzo mugamba byonna mubikole nimuvumenze ne mujja omwana wange mu bintu byammwe n'aŋŋamba ne voice note nziyina n'aŋŋamba ffe tetulina maanyi googera ne bafanizi naye nga abanvuma mbamanyi nabalaba nga tugenda okukima BET nabalaba nga tugenda ipika Eddy Kenzo mbalabye for more than emyaka gye mbaze naye abanvuma kati yaga okuna nti Makoona mbulya goyita naye oba oli muganda nguganda oli muganda mbulya goyita naye tolumanyi mbulya goyita naye nkubulya empisa ze bongaba nti abantu banvuma wengana nti abantu banvuma babigitana nti mbamanyi nenga nuganda gamba ttiimu yo enviire ku mwana bwonojano nga nti ffe tulina maanyi gakontrolinga ki social media abakuvuma ffe tetubamanyi naye nga banvuma mbamanyi nane njagaddeko nobakwata naye nga banyenda okukwata baavu banyenda okukwata bali awo bali batambula kumusuuza nakulaga nti bakola nga tebakola nebesonyiwa nze nga nze ye ayinza okuddawo nagamba talinaako obuzibu ayinza okupretendinga nagamba nti no ye takiranko ku makya gamba muntu wadde naye nga abanvuma bamanyi babeera naye mu bifaananyi atambula nabo mu motoka yeemu babeera mu ttiimu ye gyembaddemu omwana myaka 17 kyokka nze ndi musiru katono nnyo Djjacob Omutuuze okusinziira omukwano gwe mwalina ne Eddy Kenzo n'ebirungi bye mwekolera nga mmwe n'atuuka okuba nti naakuyimbirako nga tomusasula lwaki tokera ku makya n'ogenda ye akubiddeko byemukoledde nze nali proud nsobola okwogera biki byakoze ye akubiddeko byemukoledde kati bifo nga tola criticizinga bintu binali nkugamba nti Kenzo yankolera kino gwe mubuuza Djjacob takolerangayo kintu lwaki temutuula ng'abasajja zino ensonga ne muzikwata kisajja kikulu nagamba nti wemba nga nze musobya mu bintu bino njaga Katonda ambonereze bawanga ye Kenzo ne timu ye basobya Katonda ajja mubolereza each and every moment eri ku nsi sigera nko kumakya kuvuma mwana wa Kenzo kabe mbavu niyo solo bavuma
nso kwesulamu kamba ya nenkwata Facebook nenzigula ndako kogera ebintu byonna ebyekisiru nisagala because I do respect the journey which we had as people. People fed up. Abantu batukesera ne baawukana. Naye ate twawukana naawe tokwata ate kintu kyesinga kwagala kifuula kyabulabe gyendi. You understand Makona? Nze mpanyo respect omwana, mpanyo respect omukazi. Kati gwokera amajira okozesa omwana wange nga ekyokumpi nenga down. Kwanza bisigadde tebinnuma. Ojja kunga Djjacob ali kino tebinnuma. Ojja kunga Djjacob naye ate wenakera ku makyo kwogera gwe byokoze. Oba oliawo omusajja abeera nnyo bize ensonga ezimu tazitegeera. Tewesiriwaza Makona. Tuli mu industry, music industry. Omuntu ena asobola okukola ekintu okusurvivinga n'okubeerawo. Nze sina kyengo njagala okukola ku Kenzo okusurvivinga. I don't need anything to survive. Abantu tebalowooza tonvuga speed Makona nja kuvuga mu kamera yo. Gwe okolera Kenzo. Nkimanyi kyekyo. Njagala ate bino mubiteekemu. Omanyi gw'okolera Kenzo. Nedda ssebo. Makona. Tereeza olulimi. Makona. Nze mmanyi amawulire. Oba nange nemuna mawulire. Yes. Ate nno akusinga experience. Kati oba nkusinga experience Makona nsobola okugaa nti no oyo muntu ankoze kino ABCD EFG naye nga gotosobola kukeera kumakya kundeku kale mu myaka gye mbadde naye ddi wali onsanze kunga muvuma mu myaka gye mbadde naye badde bamuvuma nga nza muprotectinga mu myaka gye mbadde nkola ebintu byotamanyi Makona tosobola kudda kuno ku TV kwogera ogaba kinvuddeyo kati kwogera nze bina byandibadde tebinnuma nze okunvuma well and good nzikiza omuntu okunvuma kino kyayagala because yendowooza ye naye tokwatanga omwana wange omuteeka mu ntalo zange nganze awo nfiirawo. Ekibuuzo kyange kisembayo Djjacob. Abantu tebalowooze nti nno oyagala nnyo entalo because twakulabako mu ntalo nga gw'omu era awala n'abakozi bo oba abakozi banno be wali okola nabo ku Dembe FM. Okujja ng'abantu nga basiru. That is Kasuku n'abalala. Okujja ng'abantu basiru. Nze nva where it is necessary. I don't put my nose into other people's business. Okay. I put my nose into my business. Bw'ogambako bakozi bannange nkola nabo ku radio. Makona omuntu nadda kusanyuka TV nagamba Djjacob yakoze kino ne kino Makona yakoze kino kiri kusanyuka TV nga ovako yoddawo n'omusiriikirira nadda nakola ekintu kimu Djjacob omulwadde wa siriimu n'omusiriikirira nadda nakola ekintu kimu okola ki ompise Yesu. Do you think I'm God or do you think I'm Jesus? Bwema nasinze Katonda nasinze Yesu sikwanga kyamagero ku nsi. I speak out my mind and I defend myself. Teri muntu kunsi kunagera ku defendinga. Otyo kwogerako Djjacob. Nze sitya kunjogerako. Njogerako I don't give a damn. Niyogera ebituufu. Ate oyogera ebintu byotamanyi. Osobola okudemba kunvuma. Nitovuma bantu bali mabega wange. Abatabiriimu. Makona olina omwana. Yes sir. Olina omwana. Muwala mulenzi. Muwala. Kirungi n'omwana omuwala. Singa Makona omuntu akera kumakya na postinga. Ekyo nagana Makona wakwata omwana wo n'omufunisa olubuto n'omugyamu olubuto n'omusiga siriimu. Kikyokola. Kyekibuzo nyagala nziremu ku live ku kamera. Kikyokola. Era byenkugamba aba people power babinvuma. Aba Eddy Kenzo babinvumi. Recently wade agamba kuona nkwate mukuwa nkwate kutaba ngambe banange abantu bajja kulooza mbera nnyo mu ntalo to hell. I don't live obulamu bwona abantu abala ndivinga bulamu bwange oyo anjagala ajja kunjagala ajja kutegeera obulumi bwe nnina oyo single father ali amanye okukuza omwana omuwala n'atuka okutegeera asobola okutegeera obulumi bwe mpitamu musuubuza tabeera nkona maana me n'abakuza nze wange nze amwekuliza. So I have to defend my daughter. You understand Makona? I understand. Butumanyi kintu kira kuma ky'omuntu kubanga amanyi omwana wo ng'amanyi abadde amulanga akuza nadda ku kamera natandika okupretendinga. Do you know how it feels to be a parent? Okuba nti gwe father gwe taata gwe maama gwe bintu ekiwuliko omuntu gamba nti daddy ngeze mwezi ng'agamba gwe omusajja. Do you know how it feels? Yes. Do you know how it feels? You don't know how it feels. I can. You can. Nitomanyi bulumi bwe mpitamu. Kenzo tosobola kutegeera bulumi bwa kubeera single father. Kwanga abaana bakazi be babayina nze ngenza abadde naye sinsobi. So kino mugenda mutya? Saka onzite ku mulamwa sinsobi. But bw'otegeeranga nti omuntu ayagala ekintu kino tokinvolvinga mu ntalo ze. Kireke. Nze problem eri about Eddy Kenzo. Eri about Eddy Kenzo obutagamba ku ttiimu ye. Gaga ne yavumanga abantu. Netutukira na bebe kuno gaga ne munange evuma abantu. Ne watukira lindako. Onzija kumulamu ekikulu gavumenti evuma abantu wano nitugamba nga bebe kulu gavumenti evuma abantu na relaxing atayogera nakwogera gavumenti nemukyukira ntandika omuvuma. The same applies ku
people power yavumanga abantu nduga bana bamwa tuvumira bwerere kati sawa zo bayisama abantu babe gali esawa zo big time mu kuvuma abantu Mwabu kila bachikwata ko nabaga afa tulina manyi ne bajja kutukesha bajja bavuma one day one time bajja bavuma wentu kila better manager wa Kenzo better so kutegera nto Kenzo agenda kulya bwati better atambula ne Kenzo ate better abadongo mwana anga akula yaso kutegera bulumbi wembisemu nankuzo mwana wange wentu kanga better gamba timu yo eve ku mwana wange nangamba muri gamba byesi byange okuto mwana wange gwenina yangamba fete tulina manyi gogera na timu ninga ate wabaganga nti baina wadi yokubalonda aina amanya gogera nabo babanga atogera kukima Kenzo entebe aina amanya gogera ku mwana wange taina manyi because si amuzala nisija kutula butuzi ntu mbera omwana wange bamuvume ntula nsirike busirisi I need to fight for the right of my daughter osigera kali makona batobera ngomu zaddo swa kutegera chempitamu bwana tukuza nkomwana tusa kutegera chempitamu bwana mwana bamukuliza ngomula batambula batambuzi ngajira gaba birthday yange nomuntu ya kechi tomanye how it feels okuza mwana okuva ku mwezi gumu natuka ku myaka egitegera ngaso kutegera kuleta post nagamba tisha tusegune Uncle Kenzo you understand I don't involve myself mu bana ba Kenzo nokubogerako nkola nansobye bogerako because bali bana makona abana baba bakazi entalo z'abantu z'abasajja ziba z'abasajja atenze sokeka ngana entalo zange era nzire ne kugamba makona industry no nene yate industry nte kuzibanga amaso batogera kitufu bubulamu bwange nganze mbadde defendinga Kenzo nina musaba ku defendinga ekintu kyentwaze nga kintu ekyo yagana ogamba nti no gamba abantu bo kinali njagala gamba abantu bo banvire ku mwana that is it kinali njagala watugera mu tano nze naye I don't give a damn naye ogamba abantu baleke kuvuma mwana wange alije banakoma okunvuma ngabba abantu bemanyi banvuma ngamba manyi basambala bo mupiira ndamanyi banvuma nange njya mukolako makona because ojja kunkaka kogera byogala makona katowafa gende makona chechiro kabera ko makona amandi makona ndo kuita makona ndo kwa abantu abalala obulambuli butya olambuli steady ogamba butya embera buddo giraba njiraba embera yo ebintu byolya oli akafuwe kanyuma Tugenda yeyo. Uya TV ya digital wenyuma. Nete tugenda yeyo. Uya sanoka TV wenyuma. Ojule wenyuma. Injuli asebo. Ola akanyiriro. Nyiride. Nyiride. Just myezi ejo makono okyuseeko. Kali kuteeza sebo wade omwaka mulamba. Wala kuvuga speed nja kuvuga speed kyekiro. Tiri kakati tukunonyezaako nga twagala ensonga togere ku nsonga ezimu. Ensonga ki? Ngeyo omukulu Bajjo. Alfonso yavuddeyo na agenda kukuba amavivi ku ttaka olwa Doreen nasasira bambi Bajjo bambi Doreen tukwegayiridde nnyo yagala Bajjo musajja mulungi wadani bwenzinzinzi nebujja kumugwamu mpolampola olabavuddeyo n'akutimba ku kitimba kya Twitter n'akuteeka ku billboard musajja muwe chance Bajjo ayinza okubanga alina obuzina abo butono ayinza okubanga avaavaako kati nti nojja mutereeza bino byogera mu mutima mulungi nze byaddala nze kankubulyemu ebyaddala nze maze mwaka mulamba nga sogera na Doreen aya nga sogera na Doreen just nateekamu embazulwa nagamba kamala okukyusa omuntu ogwamayo ogulongoosa nani ngenda kufa obuliri otya okuba nti nno Bajjo Alfonso yavuddeyo bulungi nnyo katono nnyo omukyala gwe wali odeddeza kumpi emyaka nga giijo n'akugaana simudeddezangako wayagalako Doreen asaasira n'akugaana kizibu era ewaffe tetukizibwa kwagalana ewaffe mu kampuni tetukizibwa nze kwagalana Doreen oguwa musango gwame senga navaamu dda senga bangoba nadda tobalaba nti era yagala omuntu adda ewammwe eno nebawuli nasigalayo nadda eno ate kikirizibwa ewaffe saagala nkoddo Doreen yali kyali wange era akyali kyali wange bati abantu nga babalabanga nnyo nga gwe ng'okukuta abantu ennyumba z'omukyala ate abantu batudopinga ffe embiri basoka kudopinga Doreen ne balyoka bazzaako nze ffe ne zirina mmotoka osigera Doreen kwasooka okudopinga nze ne ndyoka nzirako
olusi nze gubasooka okudopinga nino kanzirako Doreen yaliwo mu kulayira kwange Doreen yaliwo mu buli kimu Doreen she's my good friend naye bagamba nti yakubeererawo nnyo nga kyaliwo naye nga gwe oyagala bintu birala ate ekirala nekibanga njagala bintu birala oli mukazi simwirako Luganda okitegera wabanga mukazi simwirako Luganda mu kiga nze siri mu kiga ekika kyavaamu n'omuziro gweddira tegukwatagana gwange kiba kitegeeza nti no sina kikyamu kye mbankoze okumudatinga but end of the day nti tulina code gye tulina okuwa ekitiibwa ewaffe gye tuva tetukkizimagana kwagala na mukozi wa rediyo ndala ngeri mu kampuni egyo era Doreen nze ne Doreen tuli bakyali nnyo tuliwe tuti lwakubanze ali complicated namunyigira mu kaawo nembera complicated nemane twakaddamu era nantuusiza ekibuzi ne mugaya Doreen sajja Bajjo muwe chance Bajjo yankubidde essimu naga Djjacob bangamba wali yagaddeko Doreen badde nsaba nkisinza kintu wakivaamu onjogereko wa Doreen mugamba Bajjo tosinika binnyo nze saagala nko Doreen naye wazange nakutuusa obubaka bwo nentukira Doreen mugaya Doreen musajja akutimye ku billboard wakitowa musajja chance njagala kutula ku mukolo wali ndye ku mmere eyiyo ku keeki eyiyo nze muko mukulu ngona kutuka mu kika kya Doreen nze muko mukulu nze alunze mu buwala nembukazi nga nunda Doreen oyo kati Bajjo kuntuukira n'ansaba njogere mwogerezeganyeko ewa Doreen it's a good chance ya maanyi era nenvayo nenjogera era nkyayogera Doreen bambi tuwe chance twagala tukuba embaga twagala tukulaga omukwano Bajjo chances ze ziri zitya okuba nti natwala 0% 0% kyotegeeza Doreen ali complicated atati ziri kati nkubuli alali nako kumala mu manyi Bajjo nedda simala mu manyi nebakwe ebyakulema byolaba byogezako ku manyi test ya Doreen test ya Doreen manyi byayagala nganze because mbadde nnyo close gyali but chances za Bajjo okuwangula Doreen ziri 0%. Tandika kwambala suit ziri 0%. Doreen dating muntu ali nnyo mu butaala Doreen dating a blogger Doreen ayina ebintu classic z'abasajja zayagala nze boyfriend we mumanyi yaliko boyfriend we mumanyi ndiyeko gwe yali ani omulala nze sibanko boyfriend we siri kale gwe yali agala omwagala nze naye mukwatirako nsawo mutuuse erimu omusajja ayina omwagala okitegera okwatirako omuntu omusawo mutuusewo musajja omutuufu tekitegera nti ndi musajja we Bajjo biki byalina okukola ebyo Bajjo ekisookedde alina okuva mu butaala ekyokubiri alina okukeera kumakyo omukwano gujja ku kitimba ekyokusatu alina okukeera kumakyo okubeera ngaomusajja amutuukire omukazi busurprise abakazi babulyanga obwo busurprise obwo kwa tebumala oyo omukazi amukodde surprise ezigo tozimanyi na muwendo abakedde kumakya abaleese emmotoka waliwo yaleeta hama n'agimuwa n'agigaana Mga Doreen nzisa obwavu mwana gwo nzisa obwavu waliwo omulala ali eyo mu kampuni ennene yampa ne sponsors mega Djjacob nze kasita mpejja site namba yagu ngenda kuwa sponsorship nampa sponsorship nenjitwala Doreen niyagaana kati Bajjo Alfonso agenda okwesimbawo makindi saba makindi eno saba gabeena agenda okwesimba kuba meya kati gwosuya nti Bajjo Alfonso asookera kumakyo okuwangula omutima gwa Doreen ali complicated avuga Benz kyekisookerako ddala Bajjo avuga Wish Muya class. Doreen avuga Benz Bajjo avuga Wish. Omusajja ng'oli mu mwoge. Obyogera omuntu ng'ate yakubidde. Ndi marega Bajjo. 100% ndi marega Bajjo. Kubanga Doreen ali singing and searching. Talina musajja. Bajjo avuga Wish. Doreen avuga Benz. Bajjo asula mu bunamwaya muno. Doreen asula mu Yenga. Bajjo alya kupaka lasti. Doreen alya ku Serena. Look at the class. Kyobanze ngamanyi bakyaliwa ne muganda mwanga tunakwepima ku mukazi soko tunywe class yo ensawo eno bwe omukazi ogenda kera macho kwezika guno omukono nga guno guba amubeererawo omukazi mutte taba class yo nzo omukazi omukwana nga tajja mu mukono guno panika bwani kisenga ndo nkotadde sikusobola naye manga nokera ku macho kubanga guno nogukwana ngwe gatene guno nkubeze ngo omukazi mbase kusobola nga tuvudde waawo Djjacob Omutuuze njagala twogere ku nsonga ya industry